Kyali ku Salt TV kitundu kyaffe ekyokubiri ekyamawulire gaffe ag'omunnyo live. Katu kitandike n'abamu ku batuuze abatwalidde amateeka mu ngalo ne babaako omuvubuka gwe bakubye emiggo katono bamugye mu bulamu bw'ensi nga bamulanga kuba na luggi lwe babadde bateebereza okuba olubbe. Omutuuze ono omubbi ono yalabiddwa abatuuze abakedde ku makya ng'aliko oluggi luno ekyabaviiriddeko okulowooza nti osanga kye kyavuddeko obuzibu. Waliwo omuvubuka abatuuze gwe bakkakkanyeko ne bamukuba emiggo egibuza okumujja mu bulamu bw'ensi lwa kusangibwa na luggi oluteeberezebwa okuba olubbe. Obudde we bukeeredde ku makya omuvubuka atategeerekese mannya ge asangiddwa ng'enkuba emuggwereddeko nga naye ataawoola okumukuba ennyo. Ono asangiddwa n'oluggi oluteeberezebwa okuba nga alukudde mu nnyumba. Nze akedde nze nzikusiza n'abalangi mujje mulabe omuntu. Abadde asibiddwa n'emiggo obugwa buno obutono obwasimu obwezalinge kati waliwo amusumba oluggi luli lubadde litundidde eno waliwo azena ndowooza n'alumidduka. Abatuuze bagamba nti bukedde ku makya ne balaba omuvubuka ono ng'agudde wansi ng'aliko oluggi kyokka ng'akubiddwa wetutuukiddewo ng'enkuba etonnye mu kire emuggwereddeko naye ng'akyalimu akalamu era wano abatuuze we bakubiridde poliisi n'abakulembeze okujja balabe ogubadde. Beemulugunyiriza abakulembeze abatafuddeyo kujja kulaba kibaddewo era nga balangidde abakulembeze b'ekitundu obutafa ku bantu baabwe nga bafunye obuzibu okuggyako okunoga ennusu ku poloti ezibeera zitundwa. Tewali ssente senga ebadde poloti bandibadde tebazze kusayininga poloti bandibadde tebazze kulwanira nsalosalo. Mukama atusaasire nti abantu bafunemu emitima egikwata kati obujulizi olusibubula wakati wasikulaku omubuuza akantu obadde okatwala wantu wagundi ebintu obikwata obitwala wantu wagundi ebyo byonna bibuze olwokuba abantu baki banyiivu tebakyayita poliisi kujja kusomesa abantu bw'okwata omuntu wati omutwala wa okitegeera kati erosi ddala kati batutta omuntu kakati ekitundu kyo batutta omuntu senga bakuyita ne bakubuuza ekibadde ku kitundu kyo. Oluvannyuma poliisi etuuse n'esitula omuvubuka ono n'emuteeka kabanga lyayo awamu n'oluggi lwabadde nalwo. Omuvubuka atwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago afune obujjanjabi kubanga abadde akyalimu akalamu. Abantu be twogeddeko nabo baliko bye boogedde ku bubbi obususse mu kitundu kyabwe eky'Egganda ssaako n'abamu abaliko abakulembeze be basuulira ebibaluwa nga babasuubiza okubatema era ebisinga babyogedde bati. Olwokwata ku kitali kito weetaaga kufa nze batakyali wange kuyita buyisi we babbye naye omuntu ng'oyo gwe bakutte n'oluggi nga mubbe bamutte. Wedde kwalika ebibaluwa ebyasuulibwa ebyamajambiya wadde okulalika ku bantu ne mubeere seeti kati okwekyawa kw'abantu ke kabonero ka. Emmotoka yange ejja ssaawa 8 ngeze kutikula mata abasajja batuyitako ng'omu akutte ennyondo ejjambiya n'emitayimbwa ne batuyitako very smart nga bakola ki bagenda kyokka budde bwa kafyu. Obubbi tebusobola kuggwamu kuba abantu bangi abaaki ab'enjawulo abajja nga babbi kaakati ababbi b'ennamuŋŋoona bonna bajja Uganda oyina ky'osobola okubagaana okuggyako okubatta. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.